kakati osanyaladde kati kubanga okutegeera nti tolaba oba ojjukira nti nali ndaba yali alaba kati gwe otegeera otya nti kati siraba okutegeera nga siraba okwo bambuulira saategeera sikulimba bakuwulira buulizi ndi kati tondaba kulo maama yambuuza ati Esther oliibona ki namukoba nti maama wazira kyendi kubona nti teri kyendaba okay gwe kitegeeza gwe walowooza okyebaza nga sikyategeera nga tamanyi na gye tuli ne mugamba eno tuli mu ddwaliro waka twavaayo dda kati gwe bw'otegeera ati kati siraba maama wali ogiyo kyamujjukira ddoboozi nga wali okyamujjukira ekifaananyi kye ekifaananyi nali nkyamujjukira ne kato kyakiinako nkijjukira nti mukyala mweru mutontono si munene mukyala mweru mutunuzeemu kamera mutonotono si munene Fik Media. Amina omulungi andaba ogamba tena joli kaseti bukimu kitambula bulungi Fik Media muzikala haja bnunya Fik Lwanga nze aliwo tukomyewo mu bitundu bye Busoga era tuzze okulaba nga tubatuusaako ekyono kye tuyina wamu n'okulaba embeera bweri utubadde tuyitaayita atusanze omukyala ono gwe mulabaawo mu kamera omukyala atumwekanze bwekanzi nga ajja tubadde mu process egaba bwetuti netumulaba naye bwazze azitazze yekka azze n'abantu abalala abavubuka babiri omuwala n'omulenzi kati twagala kubanga tuwayamukako naye nyabo omanyi Oluganda olumanyi nyongera ku ddoboozi olumanyi okay gwane Nandego Esther oyina emyaka emeka ndina emyaka 30 oweza emyaka 3 nagaweza ngukula bulungi badde manyi tuyinanga 21 nedda oli mufumbo nedda toli mufumbo oyina abaana ndina abaana bameka babiri toli mufumbo siri mufumbo naye oyina abaana abaana wabajjawo omwana omu namuzaala nga nsoma ng'oli ku ssomero kiraasi ki nga ndi mu P7 nga ngenda mu siniya 1 n'ofuna olubuto maama n'angamba ogenda ku ssomero maama n'agamba okola ki nzirayo ku ssomero nankwatira omwana nenzirayo ku ssomero kati ye okukwatira omwana kitegeeza ki n'amusigaza n'amukuumira kati gwe embeera ogikwasaganya otya embeera sirina buyambi maama yanfaako naye sirina buyambi maama yafa lwaki oyogedde maama yekka kuba taata gyali ngambye maama yandabirira maama yakufaako kati nno nze mpulidde ogamba maama yanfa okay maama yakufaako taata gyali naye simanyi gyali tomanyi gyali yadduka ye maama ye aliriddawa naye abaddewo wano wuuyaawo aliwa ali awo bwe twakuggyako interview naye wagamba nti olina omwana atalaba yes ekyo nkijjukira abajjukira program eyo kweri ku Fik Media omukyalo ono yali atubuulira yegwe yali atubuulira ku by'ettaka ettaka lye baatunda okay yes kati emboozi ntandise ogifuna kati kitegeeza nti yegwe omwana okay nkoze ntya maama musaba onsonyiwemu maama osobola okutuulako wano kumpi wano
kakati nga sinakubuuza mukyalo ono omwana ono amuzaala talaba? Ngenda yali alaba. Yali alaba? Yali alaba n'asoma ng'alaba. Obuzibe bwe kati abumazeemu emyaka 9. Omwaka 9? Nga siraba. Kati obuzibe bwajja butya? Yalwala omusujja gwe tutategeera ne gumulwako nnyo, nagenda okumutwala mu ddwaliro, omuzungu n'aguyita meningitis. Meningitis? Nti yamukwata. Kati yamusakambula nnyo, saiti n'ebula. Bagenda okumujjanjaba nga saiti emaze okugenda. Ne batugamba nti naye amaaso ago malungi kubanga emisiwa jjo gye gyanafuwa naye lensezi namu naye mutambuzaako mu malwaliro nemutambuzaako buli wengenda nti emisiwa gyanafuwa naye ajja kuddamu alabe tebagalongoosa mugaleke emisiga gye gyanafuwa egyo gye mubeera mujjanjaba ajja kulaba. Yatandika na musujja. Okay. Kakati gwe wategeera otya nti kati siraba? Ono ye teyategeera kuba olumbe lwali lumuluma. Kati labayo wali mulwadde si bwe kiri? Kati bwe wali omulwadde awo olumbe luzze lukuluma. Wategeera kyenjagala okumanya kati gwe nga gwe kuba of course ero bwe walwala wali olina bw'olaba? Bwe nalwala kale nalwala nga nkyalabamu nga nkyalaba naye byagenda mu maaso awo nga sitegeera ng'omubiri si gwange yalwala nnyo nga takyategeera nga ne bwonfumita bw'oti. Fik Media. Bwe walwala Bwe nalwala n'ovaako ffe bwe tukiyita kuvaako kale n'oba nga tokyategeera nga napalalayizinga nga ne bwonfumita ekintu sikyawulira nga sikyategeera nga teri kyentegeera ku nsi. Obulwadde maama wange obulwadde bwe yabumalamu bbanga ki? Yalwalira omwaka mulamba nga tugenda mu madwaliro naye nga tebabulaba. Kakati era okubulaba babulabira kololo. Waliwo omuzungu eyatulaba nga tutambula bwe tuti nga ndi mu kuzunga n'atukwatako n'atutwala ekololo ne bamukebera ne balaba obulwadde ne bagamba nti simajja amazzi gayingira mu bwongo ate emisiga gyanafuwa tegakyavaamu tegagenda tegavaamu bwe bityo ne batutwala emulago ne bamujjanjaba n'awona amaaso ne gagenda. Kati kankubuuze we bamujjanjaba ye yali already asanyaladde naye ng'alaba nga talaba kuba ekintu kyamusakambulanga nnyo nga nze bwe muwa ekyokulya bwe nti atunulira butunulizi nengamba omwana ono alaba nenzijjanga nenkolako bwe nti nga nenkitegeera nga talaba era bagenda okumujjanjaba emulago nga talaba. Ekintu kimusakambudde ekiseera kinene. So ekitegeeza mwalwawo otegeera obulwadde obumuluma ng'ate twabeera mu ddwaliro twalwaliranga mu ddwaliro naye balwawo okubulaba. Kakati osanyaladde kati kubanga okutegeera nti tolaba oba ojjukira nti nali ndaba yali alaba kati gwe otegeera otya nti kati siraba? Okutegeera nga siraba okubambuulira saategeera sikulimba. Bakuwulya buulizi ndi kati tondaba? Maama yambuuza ati Esther oliibona ki? Namukoba nti maama wazira kyendi kubona nti teri kyendaba. Okay. Gwe kitegeeza gwe walowooza okyebaza? Nga sikyategeera nga tamanyi nawe gye tuli ne mugamba eno tuli mu ddwaliro waka twavaayo dda. Kati gwe bw'otegeera ati kati siraba maama wali ogiyo kyamujjukira?
ddoboozi nga bw'oli okyamujjukira ekifaananyi kye ekifaananyi nali nkyamujjukira ne kato kyakiinako nkijjukira nti mukyala mweru mutontono si munene mukyala mweru mutunuzeemu kamera mutonotono si munene okay kisoboka kubanga emyaka 9 emabega era mama omutunuulira alaga nti nali mweru ndowooza embeera okay sijja kulimba maama akyali mweru naye agezeemu alabika emirembe yafuna emirembe gyeyinza obbajja kakati maama wange kambuze ku maama wo otikidde nti omwana wange kati talaba igwe nga maama kiki ekikujjira obwo obuzibu bwanzijjira kubanga omwana obutalaba kiba kizibu kikutuuseeko aba takyeyinza era abazeeyo okubeera bebi nga bwe yasooka kale ekyo kizibu kyanzijjira tewavaamu ku maziga ekizibu nekijja n'otavaamu maziga nakaaba neŋŋamba nti kati kino kize ekisinga mu byonna kuguma kusaba Mukama naye nga ye taata we ye ng'aliridda taata we simanyi na gyali kubanga nange eno ntudde gye banzaala gye ndi n'omwana ono oli wammwe okay eyo emboozi yagitunyumiza tetujja kubanga tugiddamu kweri ku mukutu era abantu batandika okubanga ate bagiraba beerayo ogendayo ku Fik Media oteekemu omukyala omwami gwe yatundira ettaka n'abatundira mu ttaka bagenda okwekanga nga babatunze mukutu ogwo ku mukutu programu eyo kweri kakati otegedde nti tolaba muli wawulira oti nawulira bubi olw'okubanga omuntu atalaba ayinza n'okulya ekintu kyatategedde n'omuntu ayinza omuteekera awo ebibi n'amuteekera mu ssuwaani n'agenda gwe n'okwata bw'oti ogenda okulaba oli kulya naye ng'oli mu kulya bibi ate ekirala olaba ng'otuuse mu butalaba oba ojja kubonaabona nnyo nga towulidde muntu n'omuyita nti jangu ontwaleko emanju oba tolina wakugenda mazima kati embeera ogikola oti akitegeeza woobeera walina obbaawo omuntu iye mbeera yazibuwala nnyo abatulaba embeera y'enzibu kakati emirimu ogikola otya emirimu maama waabazze oba ansolokeza ssuwaani n'aŋŋamba nkuteeredde wano n'ankwasaako omukono bw'ati ati ku muno yokezaamu muno odabangulire onyomonguze wano oteeke wano akuleeterawo obutaasa okay n'oba nga toweebaka bwebasi so gwe obutaasa muli oba okawulira nti wano ntaddemu essowaani okay kati ekyo nga kikivuddeko abaana bano okubazaala wali olaba wali tolaba nali ndaba so tewabazaala nga tolaba naye kati abaana bo bakimanyi tolaba bakimanyi bakitegeera baki nti bakuze kati bamanyi alaba n'atalaba baawulawo kati baawula alaba n'atalaba so yes abantu embeera eyo tebula mbeera eyo mweri ffe kye tulina okukola kubaagala kubeera nabo by the way ffe nga Fik Media n'ekibiina kya under 18 tujja ekitono kitunabanga tufunye olina namba y'essimu kati essimu gikuuma oti essimu waliwo mami wange muganda wa mami wange ono yamba essimu n'aŋŋamba tujja kukubiranga tukubuuzeeko bwe tuba tufunyeeyo 10 tukuweeko bakugireko ssente bakuguliremu kiki ekyokwambala oba amata oba bakugulire essukaali so bo bakufuniremu kibaga naye taata osuubira aliriddawa kwandooza ffe twandetaddemu ne tumunoonya
mama wange ekiseera kye twamala nga tuvuddeyo ono yali tabitege anti yali mulwadde nga talina byategeera kale so nagenda okutegeera nga ne taata taliiwo taata we yakitegeera ntalaba simanyi ekyo sikulimba simanyi naye olowooza omuntu bw'aba nga teyagenda wala nnyo tayinza kuwulizawulizaako mawulire nti agafe yeewuwe kale tetumanyi oba amanyi of course singa wetumanyi ndowooza oba gwe naawe olina kyewamukola nga maama aliwa yena omusajja nakubuulira nti tewaali mbeera mbi okujjako okutunda ki ettaka adduka tewali kintu kyonna olwamala okutunda ettaka ng'afunye ssente ng'agenda afuna ssente mu bibiina zimulema kuzaayo ekiddirira ky'olina ky'otunda oba teziweddeeyo gwe n'ovaawo kale abaana bo obakuuma otya kuba maama afaayo ku baana n'abagamba kola kino bw'akola ku ddalu n'omukubamu ku kibooko otera obbikolako kale maama abaana be baakula ngamba ggwe nze kati mukole ki The super program The Earthquake obunkenke wano ku Fit Media batekeye katulu bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba musaba tusobaka eri pulezidenti waffe timunange tetuli mu mpalana naye tetwamukyawa pulezidenti tulina buzibu naye twagalayo entebe gyatuddemu naye si mu bubi bino si bya kuyimba munnange buli lwomukaaga essaawa 2 ez'ekiro nga tukutuusaako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo mu biki ebigenze mu maaso mu wiiki togisobwa kati Museveni ye bw'aba atukubye mbu kajjaabu ffe tumukuba right omuntu bwakukuba nawe omuddiza